Omukulu katwanjulire ye kennyini gwe tuzze okukyalira olwaleero. Gwe mwanjuzi gwe presenter wa program ya leero. Yenze Ssebo. Tunula mu kamera. Yenze Ssebo. Ate mundaba yo ku TV zammwe zonna. Kati musoke mumbulize kono dadi wange. Yo abatulaba kyekiriwo amanya n'eddoboozi bampita jjajja Spa dadi wa Ssebo. Oyo gye dadi wange omulungi. Kati nze ondese mabbali program ogingobye munange mbuuzaako nange nyanjulaayo. Tuli wano onono wa programu njagala obuuze ku bantu. Tusanyusa obbalaba abatulaba. Amanya gange yenze Ssennoga Jordan. Mulidde amanya g'omusajja. Kale katuyingire. Abalabi ba Brayz Media abalungi tusanyuse okubalaba era nga mwebale okubanga mutwekuumiddeko. Mwebale kubanga muteekayo data wammwe ne weefiriza ka data n'oba nga weekuumira ku programs zaffe. Tukomyewo ne Ssebo. Olunaku lwaleero tumugwikiriza wano nga bazze kulyamu kasente. Ne tumusanga ne taata we mukulu agambye Jespa. Tugenda kunyumyamuko ne Ssebo ne taata we naye atunyumizeemukko ku mbeera gy'ayitamu ne mutabani wono. Kakati Ssebo mbadde nsaba weeyanjule mu butongole. Amanya yenze Ssebo Jasper Abraham. Osoma kyakumeka Ssebo? P1. P1 osomerawo? St. Aloysius Progressive Junior School, Busega. Busega. Abaana tobakuba gwe engeri gye bafuuka serebu? Sibakuba bebanjoleya. Bakuzoleya. Naye nga ate naawe toyagala kukuzoleya. Kakati kusomera ani akunonayo? Daddy oba wejjayo ne wezze waka? Daddy yanonayo. Kakati kipya ki ky'otuteekateekera? Kipya ki ky'oli mu kutufumbira kubanga leero tewagenze ku ssomero? Kitegeeza olina ky'opulaninga ekipya ky'opulaningira bafaanizi bo. Bafane bange mwebale okunjagala nange mbaagala nnyo. Mwebale ddala abatulaba nsaba muwagire ono dadi wange mumpagire muwagire nono omusajja. Ate mulabe ebintu byaffe bye tulyokola. Siri bakaka bukasi. Ndi bagamba bugambi. Siri bakaka. Naye temungamba mpuno mbakasi. Njogedde mutima mulungi oba mugubi? Oyogedde mu bulungi nnyo. Era naakunyiigira yajja oba omukyamu. Ye gwajja obeera omukyamu. Kati pulaani ki gy'olina nti bakubuuzizza? Kati pulaani kiki ky'otufumbira? Abantu mujja tulye eno kamere. Ate nga gwe toli mukulya. Era siri mukulya naye natumizza dda. Watumizza dda? Otumizza ki? Otumizza ki Ssebo? Natumizza chicken ne chips. Kale kati ne daddy katubuuzeeko then ate tukomewo gy'oli. Ssebo tusanyusa okukulaba ku Brayz Media. Brayz Media nange kyakabi nnyo kubanga ndi wano nammwe alongside my boy Ssebo. Kyakabi nnyo bambi mwebale twala kadde kammwe ne mujja tuwayeemuko. Yamaani. Omwana ono omutendekedde ebbanga ky'okubeera nga alina obukugu obwenkanidde wano, alina confidence y'amaanyi ng'ayogera mu kamera. Omwana ono simutendese nnyo wabula omwana ono kyali wange kati ebintu ebisinga bivudde mu bonding eyo. Mwava mu mbeera ya taata mwana ne mufuuka ba mukwano. Kubanga akyali muto nga kyali wange nga tuli so open nze naye. Kati kyekyenjawulo ffe kye tulinamu ku bazadde abalala, that's why abeera free
oba okitegeera nti tabeeramu that shyness ti ate taata ate ki era ne waba n'embeera yonna yonna nga alabyemu ekimunyigiriza ajja n'angamba mwana dadi kino nga sikyagala biki kuba kati yafuuka mukwano gwange kuva buto nga mukwano gwange. That's why alina confidence bwembeera nga wetuli nga tulina kyetukola aba ne confidence kuba batalinamu that fear. Yeah. Okay. Kakati omulenzi ono toyina challenge gwe zomufunamu okubeera nga waliwo eyo pride eyinza okujja mu baana kati nga wonaasanga nti mwana wamu bakubuulire olabe kyekitone dadi kyenina dadi ye yakinjigiriza ekitone natandika nga nkyaye muto dadi nanjigiriza kino ekitone kyenina ye yakinjigiriza ono dadi wange. Munnange nze nina engeri gye nkolamu ekintu kyange ate ne neebaza Mukama nti oluusi byensaba Mukama annyambako ne bituukirira nti omwana ono fayini alina erinnya era tutambula abantu bamumanyi biki naye kati nze nina engeri gye mukuzaamu simulaga nti wakabi okitegeera mulaga nti oli baana ng'abaana abalala okitegeera kati watuuka ku ssomero ate omwana ono olaba ebintu bino abikola naye is so humble osaana omusanga mu biseera bye nga ali wantu wonna naye ng'asirise waati tayogera okitegeera nti kino kitone kibaawo naye ate waliwo n'obulamu obw'ensi kati yes kimuteekamu nnyo nti oli wakabi nti olina kulinnya abantu ku bigere biki era etuba owantu ekirungi kya byonna kye neebaza Mukama ampuliriza nnyo nga Ssebo ekyo tokikola akireka tituli ba mukwano naye atampuliriza kyaba yeetaaze n'agamba nti dadi kino nekiba kikubanga mwana muto era asobola okukolamu ensobi oba muli mu kifo n'abaako kyakola nomuga Ssebo ekyo kireke n'omutunulira butunulizi bwoti kuba kati ffe twemanyi nso omutunulira n'amanya nti nyiize n'amanya nti alina tulina ka connecting yako Ssebo awezezza emyaka emeka kati? Ssebo alina emyaka 6 yakagiweza mu January nga 3 awezezza emyaka 6. Ali mu kyakumeka? Ali mu P1. Performance ye erieta kusomera? Performance ya Ssebo okusinziira nti yali yakatandika okusoma lockdown nejja kale performance ye era nga omanya abaana simbi ate si nnungi nnyo kyenyinza oga nti akola bulungi nnyo mu class naye nga atambuza bulungi kuba era yayita bulungi. Omulabi waffe wa Brayz Media tukwebaza okuba nga otwekumiddeko kuva gye tutandikidde era tukyagendera ddala mu maaso. Tuli ne taata wa Ssebo Jespa ne Ssebo kennyini yatugambye ye Jespa Ssebo neddala linnya kikozi? Jasper Brahamu Luzinda. Ye Jasper Brahamu Luzinda mpozi nerikola ssente erya Ssebo. Tumusanze wano muvubuka nga we mumanyi muvubuka musanyusa w'abantu. Tumunoonyeza ne tumufuna olunaku lwa leero ne tugamba katumukyazeeko atunyumizeeko ko obulamu bwe ne taata we. Tulaba ebyokulya bye babireese bye yatumizza omukungu. Ssebo, ebyokulya byo bibyo babireese? Nze obadde omanyi nnimba? Ebyokulya bibyo babimuleetedde talimba. Mujjireko, mujjango mujjireko. Aleme kubona ono Serego. Nenjoka zisanga. Ebyokulya byo bibyo. Wegabule. Kakati Ssebo gira otunyumiza ku mboozi. Bw'obeera ku ssomero ng'abaana bagamba batya? Nga bagamba oyo mwana ng'alina ekitone. Ng'alina ekitone? Ate abasomesa bakwagala nnyo ku ssomero? Musomesa ki asinga okwagala ku ssomero? Bonna bakwagala, teri atakwagala? Kati obikola otya byonna okuba ng'olina okudda ne mugenda mu kamera ne mukola skits ate olina okugenda ne ku ssomero nayo n'osoma obigatta otya? Obikwasaganya? Bulungi nnyo. Ebyokusoma tobyerabira? Nkulaba kati omutima guli ku nkoko, guli ku kifi, onkyayina okunkyawa kati kanjira mbuuza ddaddi. Nkubuuze nga woolya? Oba nzire ku ddaddi Ssebo?
Lya enkoko yo nga wetunyumya kale. Naye ndaba omutima gwadduse dda. Tonswaza ku ma-TV. Sikuswaza akankuleko. Allahu akbar. Ssebo tayagala bintu bya mulabisa, tayagala muzoleya. Tayagala bintu bya muswaza ku ma-TV. Mbwa omutima gumuweddemu. Nekyenkwagadeko ebintu obirira ddala kikungu. Tolyanga bali abaana beeri. Kankuleke sagala kutugisa bintu kanjira mbuuza ku ddadi. Kati Ssebo ono gwe kyakwenyumiriza kikyoyina ng'oggyeko ekyo gamba nti ali talented, tumulaba ali talented, buli omu yandyagadde amusisinkaneko banyumyemukko naye kati nga ffe abazadde. Ne kati gwe waliwo kyoyinza oba ng'ogamba nti ng'oggyeko ekyo okubeera nti ali talented mwenyumirizaamu kino oba kino? Kyensinga okwenyumiriza mwana wange akoze emikwano, kubanga basically kankubuulire nze ndi muyimbi naye before pushing my boy nali strugglinga nnyo musically, ng'emikwano gye nali neetaaga nga sigifuna ekitegeera. Kati we natandika ku mwana wange ayina audience y'emikwano gy'aleese. Saawa zino era nina project empya naye bigonzeemukko okusinziira luli. Kati ekisooka kya byonna kye neenyumirizaamu nti omwana wange aleese emikwano. Akuwadde connection. Yeah. Ekitegeeza yajja ne blessings ez'amaanyi. Era it's a blessing. Katonda yamumpa kunzija ndowooza mu mbeera mbi. Nga wona agamba nti Katonda akuleetera omukisa. Kati Katonda omukisa aguleetera mwana wange. Mwagala nnyo even before this. Era abatumanyi bagimanyi connection weri amaanyi. Wedda mbalaba kuba akama jana kuba akama kino. Tweriiramu kyonna ekiganye. Ekiganye twebeereramu. So omwana ono mukisa gwa amaanyi era abazadde bonna nze kyensaba abazadde nti abaana gye bali abaakabi abasinga ne Ssebo. Naye lwakuba abazadde tetuwa abaana bato budde. Ekitegeera obeera bize nnyo ku mirimu gyo biki omwana ayinza n'okujja n'osanga ng'omwana waali awo azinaazinamu obuzina noga gwe n'oyagala kwonooneka biki. Naye ng'ate abazungu abo ebiseera ebisinga ekisinza obbakulaakulanya talents. Olaba omupiira e Bulaaya, mupiira gwa amaanyi, abayimbi babazuulamu ebitone nga bakyali ku bato. Okitegeera. Ne kati ffe wano ebitone tubizuula bukulu, olina stress nnyingi. Ate ogattemu ekitone oluusi ne kiba nga kikutawaanyaamuko. Naye omwana waava buto n'asoma ng'alina n'ekitone kye, tomanya gwe w'olemererwa ekitone kimuyambako. Kubanga era already omwana ono abantu bangi abamuwa ebintu. Kitegeera. Kati yali addayo kusomera awo ne wabaawo abamugulirayo kaawo ku bitabo. Kati gwe ng'omuzadde kiba oba owewuse. Kiba kikuzzaamu n'essuubi nti oba oli awo okitegeera emikisa gye gijja genda gigaziira ddala mu maaso. Yeah. Kaakati mulaba nnyo nga azannya ne anko kanso Tomiddi beesanga batya? Mubeera banneiba oba? Kati era okusisinkana kwa Ssebo ne kanso it is because of me. Nze kanso oyo Tom nali mumanyi even before TikTok. Ali mumanyi awo kuba nina n'akayimba kange ke nayagalako afeaturingemu nga omuntu wa bano ba Vixen ababeera mu nnyimba. Naye ne kitasoboka kutambula bulungi. Kati mba ntandise ku mwana wange nga ndabe mwana alina talent. Nakuba mu ttooki nti bantu kibe mmanyi abasobola okunyanguyira ku mwana ono. Kuba before twali tukola babiri nga muyambako asobola okukwasaganya ekintu kye. Kati nagenda oba Tommy ono Ssebo nkola n'omwana wange ffe twatandika ebintu byaffe nga tuli babiri nga tukwata essimu yaffe ne twetega oba ekibulooka ne tutandika okuzannya wano naye nga bitutawaanyaamu olw'ensonga tetulina tukwata ffe twekwata ffe twakitinga. Kati nga muyinza okuba mukyakwata essimu nga yavuddewo dda mugenda okuddayo okukebera siini mu bigambo byebiri. Nga lwaki maama wa Ssebo maama w'abaana takuyambako? Bro, ensonga lwaki mama Ssebo simwogerako kubanga mama Ssebo gyali sijja gamba taliiyo gyali naye ensonga zaffe mpanvu mukko buli omu ali bibye kitegeera. Kati omwana gwali naye nga single father? Omwana wange ndi naye naye ne maama we amulaba naye ng'omwana wange right now ndi naye so ensonga za maama we saagala ziyingiramu nnyo.
I just give her respect. I give her respect. Choba toina wantu wonna ku media wonna wali omulabi. Naye nga gyali ye obulamu bwali silent agala nnyo obulamu bwe bulala nnyo si bwe bwaffe. Yeah. So kati nga tuli babiri. Kati mu that moment nendowooza ne ngamba ye naye nkoze ntya omwana wange ono kati nga njijukira toomuno ate nga mumanyi nga muweereza akawo ka WhatsApp nga mga bro kitonyamba kono tandikuzannya kono omwana wange comedy ogwe muzannya omwana wange asomuzannya ate nange ndi content creator nsobola creatinga content ne mukola ki ne muzannya kati tomunanga mpozi just omwana wo yenkana atya. It was last year. It was last year. Ne mga omwana alina emyaka 5 nanga buladi abaana abo abato TikTok eno osobola omuteeka mu gundi mu video yo TikTok nenga notambuza video baana abo abato batawaanya nawe newo bagwe omuntu owagamba omwana omuto olabiramu ddala nga kigenda kutawaanyamu nenze tetwapowa kati mukubeera mu kintu ekyo nga tusumbuyikana nengamba nkoze ntya nengamba katukoleyo concept nga Ssebo agituulamu bwomu. Ote bannamuwa chance eri Tommy tannamuwa chance. Tannamuwa naye nga namugambako. Nangamba Brad tujja funayo lunaku twogeremu tulabe ne kikomaawo. Kati tutandika okukola content nga Ssebo aliyeka. Awo Ssebo yakubira hit ku TikTok. Ne tukuba video y'ababbi bazze ekiro. Tugamba ffenna tukke wansi. Nakalabaka. Kati akuba video eyo. Ereeta audience. Okitegeera ne bazula potential ye kati video ezo nalinga ngendo zipostinga nga ntagingamu abo ba TikTok abamanyi nga njagala omwana ono bamulabe at least afuneyo omuntu gwakola naye oba okitegeera nga njagala bamulabe bambi nga mbatagingamu kkolo nga era bo bamanyi bambamu kkona akabuli tobanenya solola video n'atalayikinga ng'akiraba ojjalaba layiki ye ogambe n'olaba negundi yandayikinze kati twakola yawo video bula tebwakuba nnyo kati nga tukola akawala akakula ddadi w'ebinnyo ate eyo yakuba okusinga ey'ababbi kati Tom agiraba eyo video bw'agiraba ng'ona amumanyi already yali amumanyi kuba mwana wange yali amumanyi ate already nga nayogerako ko naye okitegeera ng'era Tom tumufollowinga naye by then yali tannatuddiza follow kati agiraba mwenga mumufollowinga naye nga tannaba kati jukira tukuba abo video mwana abantu batandise omuteekako kamaaso nga tukubayo video ne bukubayo okawanuke likes biki neri ababbi yali kubyeko ezisinga naye comment kweziri balaga engagement olaba engagement yaba era kye kyanzizangamu amaanyi ngaba naye disca boy banaye kalina confidence biki ne kinzizaamu amaanyi nga omwana wange nina omufiirako abantu balina omutegeera nti omwana ono alina ekitone kati tukuba video yakawala akawala akakola ddadi w'ebinnyo bwe tukola video eyo jukira awo nze naddanga ku kamera nanaratinga story ng'ali bwogo kati people we wondering nga bagamba omwana ono omuto okitegeera kuba soka nendowooza ne ngamba ntaddewo impact ki enaleetera abantu okulaba mangu omwana ono nenzire emabega wa kamera nova mu kamera nabanga akuba bwogo era temumanyi mubadde mumanyi nnyo naye nga nze akwata content wa Ssebo gwe buli video gyolabamu Ssebo nze agikwata okitegeera kati bantu we twakuba ka video kako omuwala yakola ddadi ebinnyo alambu nenkwata ennyondo nenkanoonya akawala nakakubya ennyondo biki naye nga ddadi byo byayogera bituufu talimba wakuwaayira oyogerawo mangu n'ogamba awo ddadi olimpi naye nga nkulabye ngontunuulidde nga ndi akakoko kange mbadde njagala labo babyayogera bye bituufu ayagala kulyako kakoko kaalabika lwaki atunulira akakoko ondabye nga nkola ki ng'amaaso gali kakoko this boy Ssebo ye natural ali comic kadinza olwaleero lwenkakasizza nti ebintu takuraminga nze nali mmanyi mumala muwandiikira notisi n'akuraminga n'amala n'atandika lwe yasinga kati kiri bwe kiti ffe tujja ku settinga wano nga tuzze kukwata ka video kuba kati ffe tuli bakuliyeta tuyinza n'okujja nga tetulina kye twayiyiza nendaba eggaali eri neŋŋamba kati tugenda zanyirako ako akagaali kati Ssebo
omanyi ffe tukola comedy naye ng'ayigiriza lwakuba abantu abamu tebamanya kati tuyinza okukola nga Ssebo abba eggaali naye ate neefundikira ng'afunye ebizibu mu kubba eggaali eyo nga tulaga omuntu okubba kibi lwakuba ffe tukireeta mu ngeri eri comic kati Ssebo ono ye muntu gw'ogamba kuba mwana muto tayinza yiya stories ezo zonna ye muntu gw'ogamba kati Ssebo ekiriwo tugenda kwakitinga kukubba ggaali eyo nti ogiraba yenjiraba kati ogenda kujja obba eggaali kansa akusange bagambe gwe eggaali oba omuntu yenna agambe gwe eggaali ogitwalawo omubuzeebuzaawo kati biki kati Ssebo omuwa storyline naye n'ateekako ebigambo bye n'agattawo kitegeera n'agattawo kati kyekyo ekyenjawulo ekirimu ono omwana kati kyekyenjawulo ekirimu ono omwana nti ye si kintu kyakuddawo ate kumutetenkanya waliwo n'ekirala Ssebo kyakola nga tekikoleka mbaana Ssebo alina actions kuba ffe tuzannya street comedy biba byakukubo ng'ate tuingegingamu n'abantu abalala kati tosaa mutega buli saawo n'atega nga n'abantu abalala weebaliyo n'atega okujjako nga kimulimu munda mu kitegeera kuba alina actions kati nga bino ebyokulingiza ebyo ku myaka gye Mukaaga okitegeera ebyo tetubimugamba action yazikola gw'omugamba nti kati kukambwala kati oli wajja kambuwala obwo bukambwe tosobola buteekamu muntu waba ekintu takirimu so tukuba vidiyo y'akawala Tomu n'agiraba nakkiriza era yakomentinga ku vidiyo eyo n'agamba kwaliko komenti yagamba wabula Ssebo leero nzikiriza naga twetaaga ne tukolayo akantu era straight away nagirawo mu inbox yange WhatsApp kubanga by then namba yange yali agiina nangamba Daddy Ssebo omusajja atukubye ka video ka amaanyi ne mugamba omusajja omulabye nanga omusajja mulabye musajja wa amaanyi ne muganda kugamba nanga nti mwana olaba abaana aba abato batawanyamuko ne kugaawo no ye wakanika ne mga si wakanika gwe kasatu muwa lines z'okutambulirako ye kintu akola ki ngamba tuyiyeyo olunaku tukole ki tukolemuko mu kugenda okola ne Tom it wasn't meant nti bajjawo bakufuuka ddiwo bajja kutandika okukola bonna twagenda kukolayo just ka project tukite mulabe naye bwe tutuuka okukola ne Tom yali bam interested mu mwana nalaba ngu omwana ali active akaana kali serious ate video gye basooka okukola neekola bulungi okitegeera kaga abaana nga n'abantu natandika ezibadde muwanuke zigenze mu mmeka olwo twali ne muwanuke olwo tutandise ovaamu kuba eyababbi yali ekubye oba emitwalo gyalinga ena ng'etambudde omukolere eyakawala ng'eri emaze ottambula kati eyakawala oba yakuba emitwalo 10 egya likes eyakawala oba eriko views miliyoni 1.5 kati bwe twakolayo ne Tom bu video ne butambula kati bambi naye n'abeera so happy era n'ayagala omwana amugatteko ekitone kye kireme kufa kati wano ebintu nze wano wembulira okitegeera kubanga I had to sacrifice ekintu ekimu kati komewo katono nnyo omulabi waffe tukwebaza okubanga otwekuumiddeko oli ku Brayz Media omukutu gwo omuganzi webale kugwekuumirako gwayagala okulanga naffe ennamba eyitako ku screen yawo ojaba nga otukubira oba oweereza email osobole okukolagana wamu naffe mu nsonga z'okukulangira business yo tugenda banga tukuleetera video z'aba celebrities bo nga bano abaagalwa abo buli week tulina okubeerawo ne ba celebrities nga basatu okusobola obanga owuliriza ebibakwatako eyo mu bulamu obubeera nga tebali ku kamera oba nga tebali mu kuleetera bikusanyusa mu bulamu bwabwe obuli private bwe bawangaaliramu obadde otugamba Ssebo kati awo nze wembulira kubanga nalina okubaako kyensaddaaka by then okutandika opushinga omwana wange nalina n'akayimba kange nga katandisa otambula naye waliwo akayimba kange bakayita baako kyoyogera kali katandisa otambula awo naye omanye ebintu by'ensi bino okufuna ate olina okusaddaaka okubaako kyosaddaaka ofune ekirala nze omwana wange mwagala nnyo era nze ne musala zange nga tannafuuka w'amaanyi nasabako Katonda ne ŋŋamba nze Katonda n'owootampa buli kimu naye n'okimpeera omwana wange kuba buli muzadde akolerera mwana we kuba bulungi at the end of the day gwe n'owonaaba ng'oli wakabi otya ogenda vaawo omwana we asigadde atya so kati nze niwe mba siri wakabi ng'omwana wange wakabi kuba ye future yange esaala eyo yamakulu nnyo kuba nze ndi mu kukaddiwa nkula nvaawo ate ye mutajja buzzi
kiba kitegeeza ne rate y'okufa yange eba waggulu ku era bagamba mbu ekiteezaala tekikola kitekyala bw'ofa nga tozadde okitegeera kati nalina okusooka ne sacrificingamu musical career yange nsooka nginyigamu kepesa nenjiza ebbali kati batandika okukola ne Tom twali tetuyinza ffenna kukola nga tuli mu kamera emu okitegeera kuba kati jjukira am the director wa Ssebo nze cameraman we kati nalina okusaddaaka nsobole oli omusajja naye okubeera interested okubanga akola n'omwana omanyi waliwo ebintu byopimamu nga gwe omuntu n'omanya nti kati bwe naakola bwenti naye bwenti naye nja kwanguyirizaamu n'omuntu okukola n'omwana wange kubanga twali tutandise nga tutandika yangamba kati dadi Ssebo yo bani anaatukwatanga ne mugaki nze wendi era nze abadde akwata Ssebo nja kukola ki nja kukwatanga vidiyo zonna ze muzannya era nga nkwata ezigenda ogenda ku peegi yaffe netuziteeka mu ssimu eyaffe nenkwata nezigenda ku page ya Tom nazireka mu simu eyiye ngekyenjawulo ekiriwo nti buli omu editinga za ku page ye nze I edit Ssebo's videos ne Tom editinga zize kati naye ne kimuwaawo impact kuba already omwana waali ali active abantu bamwagadde ate ne daddy waali ali ready okubaako kyakola sacrifice time zabantu bangi otuuka eyo omuntu n'akubuuza gwe taata wa Ssebo nga gwe tubadde tetukumanyi kati onammanyi otya nga nze akwata kati nze ebbanga limaze nga nkunoonyeza ku ssimu naye nga simanyi era mbakulengera ng'oyimiriddewo mbadde solategeera nti nze era mwana thats my life nze nina ebyange ebirala bingi nnyo ebibaddewo videos oba za Tom oba ekyo wali ondabyemu okitegeera kati nze nina nange obulamu obwange nina ne target ezange wabula saawa zino kyembaddeko okupushinga mwana wange kuba sandibadde mu kamera Ssebo n'atuuka ku bino byaliko olw'ensonga ekisooka kya byonna nze taata we nsaddaaka obudde bwonna ku mwana wange nti waba atambula nsobola omukwatayo ka short ng'atambula nenka postinga like celebrity link up asisinkanya abantu abayimbi ab'amaanyi abantu ab'amanya nenkwata kamera kati ate we naabeera eri mu kamera ate nga naye waali ani anaatukwata abalabi baffe aba Brayz Media tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Ssebo ne daddy we Jesper kakati Ssebo tubadde twagala otubuulire ku bulamu bwo nga ggwe ng'oggyeko life ya Ssebo kati gwenga obulamu bwange saawa zino kanjogere ku kiriwo of recent ng'oggyeko ebyokubeera emabega wa kamera ki kyokwasaganya ekirala ndi musajja muyimbi era lwakuba nali nawo omulamu because of him ne kati nazzeemu okufulumya project era ninawo project gye twakola ne Tom D akayimba bakayita Sikyeguya naye akagereke kali nti ndowooza nze nnyiniko akayimba engeri gye sinafuuka w'amaanyi kyova tekatambula nnyo ate ne video netutawanyamu neefa neŋŋamba kansoke ngira nkiriddemu akawaanyi ekyo nenga kankoleyo project yange eri solo era nina akayimba bakayita Mbukuta eyammaani naye tekanabeera out video twagishootinze yesterday twagala tukafulume na video kayimba kange ne mutabani wange kuba ekyange kya mutabani wange makayita Mbukuta nalabyalanga ku page ye makayita Mbukuta era kati saawa zino mukama yannyambye nti omwana wange kati alina audience nange njagala kati nkole ku byange nga wentapinga ku audience y'omwana we tukole ebibye nange wenkole ebyange yammaani era okwete apo oba yogera anko obadde okyatunyumiza era kyensaba baganda bange abatulaba mutusupportinge mutabani wange nga mutusupportinga February zaffe zitambula 2 lwako era bw'oba ogenze newetegereza page za Ssebo zonna zirimu erinnya jjajja Jesper kyekitwawula mu bali abakoninga page ze nti kati jjajja Jesper bo tebaliteekako focus bo bafa ku Ssebo kitegeera nga yeddaddi we kubanga nzazirwaninga nze amanya kati kino kyekiddako ku page yaffe bikibi kyokitegeera kuba page ezo zonna ezisinga zaalina zange nenzimulekera okitegeera kati ffenna ffe twabala ekintu kyaffe ayitawo yasika munneko kubanga ffe nemuteesa n'omukulu netuteesa kakati omulenzi ono watuuse okuva last year 2022
waliwo kyolaba nga kidda ng'oggyeko nti ofunye social capital connection ez'ofunye kye tubalanga social capital ky'osobola ofunamu nti ne woba ovuddewo basobola olabirira omwana erinnya lye lisobola okukola ki omuyimirizawo saawa zino olina akasente k'ofuna nti waliwo akasente k'ofunayo yonna yonna oba tiktok oba youtube wa munnange ekyennaku ekiriwo nze nina n'ebintu bye neewuunya tolaba ku kitono omwana ono kyalina yandibadde be baana abamu abalina okufuna ku bintu ebirungi mu ggwanga lino yandibadde afunayo b'essomero eddungi n'asomeramu naye era tukyali mu ssomero eryaffe talina ssomero lyalimu nga limu sponsoring oba basale kite tulinoonya tufune essomero limu sponsoring naye abalabi ba vidiyo eno ayinayo essomero bannabito ne tulabiba fresh kid tulabiba Felicita tulabye ono omulenzi ono Kabaka Mwanga nga babawadde basale full basale. This is one talented boy ateetaagamu yadde okkanika ate nga ali so inspiring eri abato banne abali mu mugigi ogugwe yandibadde yeetaaga full basale completely fully era wanaabulwayo amusasulira ffe nga Brayz Media tujja kiyimiriramu nereka omukisa tugusooke tugulekera abalabi basobola obeerawo ate ng'olunsi asobola omutikkako ekisinga ffe kyetwandikoze kyetwanditaddewo naye we kinaaba kiganye tulowooza nti Allah asobola otuwa obusobozi obukimaliriza ekyo ku kamera oba off camera off camera nemena biwuliriza nange embeera amaze kyannaku nnyo kubanga tewaliiwo ssomero livuddeyo ne ligamba nti ssebo kwayi mwana gossa ku ssomero lyo essomo ne libako kye lyeyongerako newekuba bakugamba nti omwana ono newe kiba kintu kankugereze nga osobola omuteekamu nga tugeze olina bizinensi yonaga omwana ono nze kamuwa endorsement yamusasulira ka school fees ajja kunnangira nga business page za ssebo zikuba oziraba zonna Facebook ye ekuba TikTok ye ekuba YouTube yaffe ekuba tugenda kitambuliramu tugenda kutuukirirako amasomero ge tulowooza nti gali established ssebo bamuwe kisoboka ssebo alina following y'amaanyi nnyo so kimalamuko amaanyi naye ate nze bwe nali ntandika ku mwana wange nebino ebitono bye tufuna saabisuubira yagala kukaluubiriza badde tumusabira giraasi agambye kimala nti kiruma naye ate nze sisobola kuggwamu maanyi kubanga nze nabino ebitono bye tufuna saabisuubira ate n'omwaka oguwedde essaawa zino following gy'alina si gye yalina yamaanyi naye nga kyemmanyi abantu gye bali bamunyumira okuba bakubira n'ekkasimu ne bagamba banaye ssebo banange ssebo we bale tusanyusa banaye mwana gwe olina kubira kasimu naga njagala mwana oyo ayagala njagala ice cream namugulirayo ani costume designer wa ssebo costume eyo gyalina Tom ye yagimuwa tutandika okukola ne Tom yangamba njagala ssebo tumukyuseemukko afuneyo ekintu ekyenjawulo ekigenda omwawula ng'oli ne wamulabaga haake kali akaana era eyo t-shirt ya Tom n'engatto ezo zaali ngatto za Tom yabimuwa yamubrandinga bw'atyo kati gwe manager w'omukulu nze buli kimu si manager nze buli kimu nze taata nze manager nze cameraman nze editor nze director nze content creator nze buli kimu awebale kubeera musajja mumalirivu kizibu nnyo era ogwo omutima guli nnyo mu bantu nga era abazungu nga wayogedde eyeewayo n'agamba ku lw'omwana bw'aba mwana muwuzi kambeerewo ayiga okuwuga mutabani wange byannemeseza because of giving him time anemeseza ebintu naye nze sikyejjusa sisobola kukyejjusa kuba singa nali nkyejjusa singa nakivaako dda kubanga already ye kyalina omukisa gw'amaanyi kubanga abantu osanga abantu mu kkubo bayayana banaye ssebo gw'omulaba ng'omwana owa bulijjo nevo nga bo bamulaba wanjawulo naye n'ogamba singa tegabadde maanyi gange nakubeera so focused singa takyabiriko kitegeera kubanga ka app ako obuzibu bwe kayina osobola okukubayo vidiyo n'ekuba naye oba tolina kiddako n'obulira ddala Kabaka Mwanga yakuba Kabaka Mwanga n'akuba
si mu bubi atanayitirawo kubanga akyaliyo si mu bubi naye saawa zino bwe babanga abamuliko omwana oyo tebalinayo plan ndala fine endorsements azifunye naye bambi ayinza okuviiramu awo nti at the end of the day abantu bajja mwerabira kati oli talinga ono nti ono alina ekiri continuous anti ono gwe video toziraba era abasinga bamanyi tasoma bayireka matangazemu nekana akantu abantu bamanyi omwana ono tasoma era bamanyi video tuzikwata buli lunaku buladi nina muno video ziringa 5 ezitannafuluma notugamba nga twazikwata ku weekend kuba ku weekend tumanya olw'omukaaga lwa kushutinga tumanya nti akomyewo olwokutaano akozekawo mwaka olw'omukaaga ku makya ne tushutinga mukko otumala oshutinga enkeera ku Sunday oluusi agendako mu saluuni wa Segawa unisex saluuni enateete ne bamukolako ku nviri ne bamutereeza kubanga aba alina okusoma n'awumulamuko ekawungezaako ku Sunday era Sunday tushutinga lwa mukaaga shootinga clip ne tushutinga video zaffe nga 4 tumanya nti weziri kati mu weekly days ne tutandika ofulumya ate abantu ne baga yine kana akaana kasoma budde kyate ne content kamukola budde ki ne tuina plan okay kakati abalabi basibireyo ke ebigambo then ne Ssebo naye abatulaba nga sina abatulaba ku Brayz media nga sina basibula mbadde mbasaba bambi mugendeko ku social media handles zaffe Ssebo Ssebo oba Jaja Jasper kwa YouTube eriko Jaja Jasper Ssebo era ekifaananyi tukozesa ekifaananyi ekyo eky'omuntu gwa katuni ya Ssebo gwe n'ogenda ku page ki ebaamu Ssebo Jaja Jasper mugende bambi omwana mwongere okumuzzaamu amaanyi Facebook ne TikTok kubanga abasanyusa ate ku bwereere si mu bubi kuba bino ebintu bya media oteekayo ekintu naye nga tewali alina tetulina ffena basponsa nti waka gwe tukola aliwo sponsor wabula nebaza abaana aba tiimu Ssebo waliwo abaana bambi abamu bali obwero abamu bali wano batuyambyeko okuyimuka mu bintu ebimu batwali tulina nga tukwasa akasimu kano kama Katonda abaana abo ne balwana nnyo ne Segawa unisex saloon nateete abantu bafa abamu kati tufuna ya iPhone kyova kati video zakyuka mukko endabika yazo era bambi mwebale nnyo mwebalire ddala tiimu Ssebo so nja kusibuza bazadde bannange entawande eno abantu bangi bajajinga omwana ono nti muyaye ekitegeera nze kukyenda bye simu yaye nenda abakiraba eyo balowooza kyenda bikwana naye ndi muzadde naye mulabyeko mwose buliro so nti gweva ku bantu kye batunuulira eri omwana wo naye gwe baako kyolaba mwana wo kuba teri muzadde atayagala mwana we omuyirewo omubiri you sacrifice time omwana mwoyo ka time gweberako n'omwana waawo mubeereko muzanyezanyemu omubuze naye oyagala kubeera ki awo ozuulira omwana wo kubanga at the end of the day gwe n'oba ne sente osobola ozirekawo family n'ezitwala naye ate owuwo omwana owuwo oba ozimuinvestinzeemu okitegeera tezikusala nti family zitutwalako ebizimbe biki omwana n'agenda okukula okutegeera oba myaka gyaffe nga bamunyumiza taata we yalina sente naye gwe mulekera ekintu nga kya mutwe nga ye kigattako ye nga ye omwana tikati saawa zino Ssebo nze Ssebo ansingira ddala amaanyi naye nga it is my time I sacrificed omwana okuba ow'amaanyi so bazadde bannange muwengayo abaana bammwe ku budde obudde tobuwa nnyo buli saawa oba nti lwoli free kangende mu sawuna lwoli free nti kangendeko oba mu kibaala oba kangende mu kagardens nkiringe buweeko ku mwana wo ku baana bo omanye ebiki bye baagala ate ogezeeko babeererawo mu bye baagala yoyoka entanda gye nsibira abazadde bannange n'ekirala bannaye mwebale kusapootinga mwana ekyo nkyebaza mwebale nnyo mwena Brayz media mwebale kusapootinga Ssebo kubanga singa temumusapootinza abantu mwenna abali eyo singa tali wano nja kwebaza Tomu webale kusapootinga mwana wange webale kumubeererawo mu mbeera zonna nja kwebaza Segawa unisex saloon nateete bambi mwebale byonna bemukola nja kwebaza Rainbow photography ebulenga mwebale nnyo kutubeererawo mu mbeera zonna bemmenye ne besimenye mwebale nnyo nja kwebaza Jibuke fashions mwebale omukulu kumuteeka ku mutindo mwebale kumubeererawo omukulu Ssebo abatuwuliriza oba abatulabo bagambayo kagambo ki mbagamba ono ddade wange omulungi kati njagala
nva wano ne dadi wange. Tugenda pawera fina. Ssebo. Ate ekirala. Ekirala Ssebo. Ekirala abatulaba. Kweno TV. Mugenda ku TV zammwe zonna mundabe. Mulabe dadi wange. Banyumize yakaboozi. Abantu tobawadde ku pipe. Banyumize yakaboozi. Banyumize. Kamu oba mmeka. Bubiri. Banyumize ko bwakuba akababbi n'akakawala. Soko tunyumizeyo ku mboozi. Na ababbi bajja ekiro. Ne batugamba ffenna tukke wansi. Nze nensigala nga nyimiridde. Omusajja yankube munduye mu liiso. Nakukinga essasi ne liftako wano. Namukubye panchi. Nayambuka. Ate kali akalala kali ak'okumukolo. Nesitamwenda kugwa wansi. Kati amalayo. Nesitamwenda kugwa wansi nampendera n'egweri. Beyabadde nabo. Nabankasukira buloka. Nenzimba. Nayumba tukulako we bati. Nabaduka emisinde. Ababbi. Nabagamba oba ono aliko. Omubbi yenna agaze nansala mu maaso. Zanya kutomutunze. Ate abanyumize ak'omukolo. Ale kali ak'okumukolo kali. Akogenda mu Amerika. Kanyumira nnyo ako. Kambabulire bantu bange. Nali awo nga sirina wadde na passport, nga sirina wadde na kipapula. Nali ngenza kuwerekerako bakodomi. Kibuyaga najja ng'alimu enkuba ey'amaanyi. Nengezaako okubuuka nkwate tenti enkuba ereme kuba bagole. Kibuyaga yampuubapuuba nankasuka eri. Nagenda okwetegereza ate nga siri Amerika abadde ku mukolo. Abantu tulina emikisa gyaffe. Watuuka mu Amerika nga tolina passport. Kambabuulire. Ekisembayo kimu. Eno TV y'amaanyi nnyo. Njagala bonna abantu abanjagala mulabe eno TV. Naye si mbubi mugirabe. Osaba busabe. Big up. Yamma. Tukwebaza okuba ng'otwekuumiddeko. Eyo yebadde emboozi ya Ssebo. Tukwebaza okuba nga otwekuumiddeko okuva gye twatandikidde otuuka wano we tuwunzikidde. Eyo yebadde emboozi ya Ssebo. Erinnya ndyerabira liri eddala. Amannya gonna. Luzinda? Jasper Braham. Ye Luzinda Jasper Braham. Saawa zino ali mu kibiina kisooka n'ekikwewunyiza okuba nga afulumamu ebigambo ebyenkanidde awo. Era mwana kyakulabirako nnyo eri abazadde abalina abaana ne mubatuulira oluusi nga balina ebitone ate nga tebiri haramu kati ng'omwana ono anyumya mboozi ze katemba we naye ate nga asanyusa. Mumusapootinge ku mikutu gye ku TikTok, ku YouTube ne ku Facebook. Tukwebaza okuba nga otwekuumiddeko. Ogamba otyo mukulu? Oze kulya ku ssente? Dadi ali ludda? Ali awo. Ate Tom, Uncle. Twamuleseeyo. Mumuyita ndi kanso? Twamuleseeyo wakawe. Kati wano mwazze mwekka? Ate ku ssomero leero tewagenze? Onaagenda ddi? Nze manya ennaku zenjagenda.
Zemanya nakuzannya. Kati wano muyina kemufumba kemutuleetedde kiki muli mu kufumba wano? Tewali. Just tukunyumira. Ebyessuubo bikunyumira? Ogenda kusoma ne weesuuba? Wangi? N'abaana abalala? Ne mwesuuba? Kakati gwe omulabi alowooza nti omwana tasoma. Nga we tuwulidde taata w'omwana ng'agamba nti waliwo abacriticizing nga bagamba tasoma. Naye anyumirwa obulamu ng'abaana abalala, okwesuuba akunyumirwa, okuwuga. N'azannyira ddala ng'era n'abaana banne lwakuba kati tumusanze ali yekka, naye omulaba ng'ayaayanira okwesuuba, ayagala kwesuuba. Omulabe wali ng'alajjanira soda. Mwana muto era ng'abaana abalala, myaka 6, naye era ebinyumira abaana abato abali mu sayizi ye naye bimunyumira. Ice cream oyagala kika mwogereko? Bakwe ice cream ki? Oyo. Owa kooni? Wakuwoomera? Okay. Kaba mukuteeremu. Muteereko. Bakuteereko syrup? Olina kuteerako sprinkles. Tebuyiike ku ttaka. Uyise. Yansa. Kale uncle. Kale uncle. Kawoma? Kawoma? Abagamba mbu Ssebo tasoma era nga mumuyita musajja mukulu. Buuza ffe abamutuukiddeko ddala myaka 6, obulamu bwe bulabye alajjanira ice cream. Kwesuuba mu byesuuba era ng'abaana abato abasayizi ye obulamu bwe bawangaaliramu era naye bwawangaaliramu ng'ali mu biseera bye eby'eddembe. Okwesuuba akunyumirwa. Okuzannya mizannyo ki emirala gy'otera ozannya Ssebo? Omupiira. Ku ssomero? Mupiira. Kwesuubamu. Kuzannya. Ebyo byenkola. Kiki ekisinga okukusanyusa nga daddi waba akikoledde kikunyumira nnyo n'ogamba daddi weebale? Ki ekisinga okunyumira? Ekisinga okunyumira kundeetera mu kifo akirimu ebyesuubo, ekirimu ice cream, ebyo byemusanyukira. Nga bikuleetedde? Mmere ki ekisinga okuwoomera? Kyennyanja n'ettooke n'omuceere. Ssebo kabasiibula ebisembayo tuve wano. Kambabuulire. Basiibule ebisembayo. Kambabuulire. Mugoberere vidiyo zaffe. Ate temunsaba ku ice cream. Bagambe balabe ne Brayz Media. Mulabe ne Brayz Media. Naye temunsabiriza. Temumusaba ice cream we Ssebo. Jantuddeyo. Kasitoma zo basiibula abantu.